Abazigwa batannategerekeka basanjaza omusuubuzi w'emmwanyi Vincent Mande ng'ono omutuuze ku kyalo kya Mbogo ekiri mu ggombolola y'Ekibinge mu disitulikiti ey'e ng'ono bamulese ataawa ne bakuuliita n'enkoko ze nga bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero. Ninaabiriza okumakya nebakubira essimu nti mutabani we batemye. Tambula bagenze okutuukawo nga bamaze okumutwala e Masaka. Kalose Masaka bamaze okumutunga nga bamusiibula nti ebisanda tewali tulaba nga embeera esi nnungi nga tusobola kumuzza waka. Kigambibwa nti abazigu bano babadde bakaalakaala n'ebijjambiya batalaaza ebyalo ebiwerako nga bagenda babba enkoko z'abatuuze era nga bangi basigadde beemagaza. Tebabbye wano wokka, ekyalo bakyetoolodde nga bagenda babba enkoko ze zaazinze okubbibwa. Babba ne balaaza ne bayisaamu emyezi 3. Naddala tubadde tukigoberera bwe wabeerayo nnyo ebikujjuko mu tawuni ezitwetoolodde obubbi obwo buyitaayitamu. Bwe baatuuse wa Mande bamenye ekkufulu y'oku Kiyungu nga Mande olwawulidde ng'enkoko zikaaba yazambalidde ku mugongo n'agenda alaba ogubadde ng'olwabadde okufuluma omu ku babbi yamwambalidde n'atandika okumutematema ne bamulekaawo ng'ataawa. Nenga nenderayo n'ennyambala n'empulizamira yange nengezaako okubatayiza tubembatayiza ne bajja nga bambuzaabuza mu makubo ntuuke wanneggaawo wammanga wansi n'engoba we bakutte kati oluvannyuma nentunira eddoboozi ly'enkoko nga zikaabira ebbali nengendayo nenkuba enduulu omu nadduka ningezaako okusembera ndaga oba mutegeera nga waliwo omulala gonna bisikoze sirabe oyo bategeera. Mande yadduse kiwalazima paka ewa ssentebe w'ekyalo kya Mbogo Francis Semanda okusobola okufuna obujjanjabi ng'ono eyamuddusiza mu ddwaliro ekkulu e Masaka okufuna obujjanjabi. Asituka nga mpulira luno oludda tukoze eki ntawulira batambuzi nigenda lwakiyamani kubayiaebbamani. Ssentebe Semanda ategeezezza nti babadde basinga kulumbibwa babbi ba bisolo wabula nga mu kiseera kino bali mu bweraliikirivu olw'ebyo ebyatuuse ku mutuuze munnaabwe. Embeera etweraliikiriza y'ababbi kuba abajja ne babba ebisolo byaffe ng'ate mwe tusuubira okufuna akasente kati naffe twebuuza tukole tutya kuba omuntu bw'otalunda tobaako nakyoyinza kufuna naye ebisolo bye tulunda bye babba kati tukole tutya naffe twebuuza tukole tutya bwogezi. Amyuka RDC w'Ebukomansimbi Fred Kalema Parks akakasizza obulumbaganyi buno wabula n'agumya abatuuze nti bakubongera obukuumi. Tutaddemu abasirikale abagendanga okupatrolinga kubanga omuwendo gw'abasirikale twagulinyisizza tugutera ddala ku standard ya police station bwe yali baddeeba. Ekyo abantu baffe kye beeraliikirira twagala bawa ssuubi tugenda kwongeramu enkwatagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo okulaba nti tukola obukiiko obwo bw'ebyokwerinda mu kitundu kino. Ekituufu kiri nti ababbi bano oba abamenyi b'amateeka bano simulimu bava bbali bonna baana baffe era tugenda kwongeramu mwongezi operations ez'ebyuma ezazzaala ew'ekiro abaana abo batagala kukola bakeera ku makya okubeera mu bintu ebyabangalo mulinani n'ebirala ebiringa ebyo. Anani Ansereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.